Nkwaniriza nategwe mukwano gaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate tewerabira kunyiga akadde osobola okufuna notifications. General Muhoozi Kainerugaba Kyaddaaki avuddemu Omwasi oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku Pastor Bugingo. Kakati General Muhoozi era nga ono presidential advisor wa President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga z'enkizo. Kakati omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ayagala ab'ebyokwerinda ku mulundi guno banoonyereze ekimala era baleete obukakafu, baleete alipoota ku nsonga z'obulumbaganyi buno obwakoleddwa ku Pastor Bugingo muyasimattukidde. Kakati General MK avuddeyo n'agamba nti yennyamidde nnyo ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku mukulu ono Pastor Bugingo era n'agamba nti ne munneewe oli Jjajja Ichuri yagenda maaso n'okuba nga attibwa bubi nnyo wabula n'okutuusa kati alipoota ekwata ku ttemu erya Jjajja Ichuri, omutuufu ali mabega w'ettemu erya Jjajja Ichuri tanaba kutegeerekeka. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti yakooye okulaba abawagizi be nga bafuna obulumbaganyi era nga battibwa bubi nnyo, era avuddeyo n'agamba nti poliisi ekola okunoonyereza okumala efulumya alipoota. Bino byonna abitadde ku mukutu gwe ogwa X era General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'awandiika ebigambo bino n'agamba nti we praise the Lord that our strong supporter Pastor Bugingo survived an attempt on his life last night as he was driving home. I have spoken to him and he is well. He got slightly wounded in his left shoulder. A friend and a member of his church was killed by the assassin. Once again, we urge the law enforcement agencies to quickly investigate and bring these criminals to justice. Who are these criminals? Is it ADF or some other shadowy group? We need answers to these questions. This is the second attack on our supporters in the last 8 months and no offender has been brought to book yet. The case of the cold-blooded murder of Isma Olaxes Jjajja Ichuri is still unresolved. Once again, we thank God that Pastor Bugingo survived this heinous attack. Pastor Bugingo yafunye obulumbaganyi ekiro ekyakeeseza olunaku olwaleero era kigambibwa nti mulimu be yabadde nabo mmotoka battiddwa era kigambibwa nti amasasi ge baakubye emmotoka ya Pastor Bugingo gabadde nga amasasi mangi era kigambibwa nti amasasi gano gabadde nga gaswa amasasi 15 era kigambibwa nti amasasi 13 ge gayingidde mu mubiri gwa Uncle Richard atasobodde kusimatuka.